olulimi lutwogereramu Abaganda bagamba nti tebeetaaga kumanya gwe nti oba otegeera. Bakulaba bulabi. Bakugamba mbuulira gw'oyita naye. Kubuulira empisa ze n'enneeyisa. Abataka bayita naani? Mbuulira gw'oyita naye. Nkubuulire empisa zo. Nkubuulire empisa zo, yes. Nkubuulire empisa zo. Abataka bayita naani? Aba beeyita abataka bayita naani? That is a question. Bayita na Joyce Ssebuggwawo. Era yabatwala ewa bayita ne Joyce Ssebuggwawo. Therefore oteekwa okumanya nti empisa zaabwe otegedde za biwawaatiro bya nswa. Joyce Ssebuggwawo ow'ekitiibwa. Era namugamba ku radio ne ku TV ne mugamba nga yeeyingiza mu bya Buganda. This is not my first time. Andi wa kitiibwa. Asiwa ekitiibwa please. Ebya Buganda Joyce Ssebuggwawo muntu mulala nnyo. Mwe temumumanyi, nze mumanyi. Mumbuulire. Joyce Ssebuggwawo efumbirwa Ssebuggwawo. Era akabanja ke ekibanja kye nze omu ku abo abaagana kitange okugula wali Mmengo. Ne kitange n'agamba nti omuntu ono afumbiddwa mu ttawuni Ssebuggwawo ate ye muliraanwa waffe nje ajja kugulawo. We honored our father. N'agulawo wali. Kati njagala Joyce Ssebuggwawo n'empisa nsiiwuufu. Omuntu Kabaka gwe yasiima n'amuwa ekitiibwa ekyo. Yamusiima ku kisanja ekyasookera ddala. Yali tategedde. Be balina banka gye twali tutaddewo mu Buganda. Buganda yali erina banka. Teefe bank. Teefe n'erinnya mwagiwa nti linnya nalyo luliro Teefe kati yafa. Era Ssebuggwawo n'okubeera director ku radio seeyandibadde yakyabasa. Seeyandibadde nze njogera Dr. Sava George muntu mumanyi. Oyo nno gweyogerako yali meeya Mulamba. Tontegeeza bwa meeya bwajjo kati minister. Tontegeeza bwa minister. If you have got to bobeera minister, you have to refresh yourself and know the place. If you are minister, you have to talk, you have to live in a mature way. Nze namukubira ku TV ne ku radios ng'agamba nti kaakati Museveni aguze ettaka agenda kuzimbira abataka. Yaligula n'obuwumbi 9. Mbw agenda kuzimbira abataka we banaabeera. Ne mukubira ku radio ne mugamba nti omutwe mubisi. Ogwe Ssebuggwawo, Joyce Ssebuggwawo. Ngenda maaso. Kubanga naye bwendo ogenda kungobya Mmengo. Bulange yaani? Fake Media. Neyanzeke ali ku Fake Media. Ogamba oti na gyoli constituent obulamu bulungi. Ebitambudde obulungi sa Mukama Katonda abibakuumire ate muyogeyoge ebitatambudde bulungi tusaba Mukama Katonda ate abitereeza ate mubeere mumanyi nti n'enkya lunaku era ebintu bijja kutambula bulungi. Shafik Luwanga muzikwana Haji Abdul Mnyamiza kubuuzaako ndine Tamale Henry kwa Hassan Musa Munezai ndine Dr. Sava omwana w'omumbejja Agatha Nkizi omwana yakulira mu mikono gya Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Bingi bitugenda okuba ntwogerako olunaku lwaleero. Dokita, neesimye okuba naawe. Nange bwentyo ssebo. Sabiti namba okuba twasemba okusinkana abantu ne bakwebaza obuweereza. Neyanziza neyanzeeki era bandabire nnyo. Amina.
nsaba bambulizeeko bannange mwenna mwasuze mutya era muli mutya era mu bulamu buli butya embeera yammwe eri etya naye kyemuba mukola mu buli kamuntu konna akabatuukako kooleya kutonda yajja okukajjawo buli kizibu ekijja mbaagala nnyo neebaza nnyo kubanga mumpuliriza era kakati mumpuliriza era mundaba kyamuwendo nnyo nange bwe mba njogera nga waliwo abampuliriza nsanyuka muli n'engejja tegedde obulamu buli butya obulamu bulungi ddala obulamu bwandibadde bulungi nnyo naye nina okulumwa kunene nnyo nti embeera gye nakuliramu gye nalaba baganda bange bannayuganda tebagiraba tebagiriimu wakula olaba mbeera ki nalaba embeera saalaba mbeera yakusiiwuuka beddanga basiiwuka nga bana bafuna kasabbuuni ne bakayisaako sabbuuni talina kyakola omuntu yenna atasiiwuuka tebagamba nti tanaaba sabbuuni bagamba nti osiiwuusa empisa basiiwuusa empisa kwegamba kinnuma naddala eri abavubuka omuvubuka bwasiiwuuka empisa omuntu omutegevu oteeka okulumwa kubanga ye nannyini ggwanga omuvubuka kabaka yatukwasa kuno kisanja kyabavubuka omulembe gw'abavubuka Ssaabasajja Kabaka Mutebi bw'agamba nti omulembe gw'abavubuka kirungi nnyo naye kitegeeza ki akyogedde amavubuka you have to edit and find out the answer bavubuka kyeki bw'obeera omuvubuka oteeka okubeera kajogere mu luzungu oteeka okubeera too present ganga oli wa leero buli every corner oli present nga wooli kiyavaaga nti omulembe gw'abavubuka mubeere present to every corner buli wantu wonna mu ntambula mu njogera mu neeyisa mu ndowooza nga oli too present kubaffe abagumiza n'ekibira era nga muluzungu bagamba nti the younger trees makes a forest to become green and be admired and you cannot admire the forest without younger trees bana ngaffe nze ndi mukulu mpaatuse sikyanyumisa kibira kitegeeza ki nti twetaaga kutema kujjamu ate bwe munzijamu temubeera basiru kunsuula mu lujja omuti ogwatuse tebagusuula mu lujja baguteekawa mu lusuku wansi gye bakuwazisa kubanga mubaamu obuwuka obuwuka obwo bujja kuluma abaana mulujja bateekawo omuti gwe batema mu kibira nga muto gwe bateeka mu lujja temuliimu buwuka Dr. Saba jaa tugende ku mulamwa abataka abagenze okulaba kabaka e Namibia President Museveni yavaayo n'agamba nti si ye yabasindika so bagendayo mu bukyamu ekisooka oli we twatula wano watugamba nti olukiiko lulina obuyinza okumanya baani abalina okugenda katwala kumanya nti abataka bano okugenda okunoonya kabaka bagenda mu bukyamu oba baali batuufu nga balumwa kankutegeeze mu kutegeera kwonna
olulimi lutwogereramu programu eri mu Luganda Yes. okutegeera olulimi lutwogereramu Abaganda bagamba nti teweetaaga kumanya gwe nti oba otegeera Bakulaba bulabi. bakugamba mbuulira gw'oyita naye Kubuulira empisa ze n'enneeyisa. abataka bayita naani mbuulira gw'oyita naye Nkubuulire empisa zo. Nkubuulire empisa zo, yes. kubuulira empisa zo abataka bayita naani abo abeeyita abataka bayita naani that is a question bayita na Joyce Ssebuggwawo Era ye yabatwala ewa bayita ne Joyce Ssebuggwawo therefore oteekwa okumanya nti empisa zaabwe otegedde za biwawaatiro bya nswa Joyce Ssebuggwawo ow'ekitiibwa. era namugamba ku radio ne ku TV ne mugamba nga yeeyingiza mu bya Buganda. This is not my first time. Andi wa kitiibwa. Asiwo ekitiibwa please ebya Buganda Joyce Ssebuggwawo muntu mulala nnyo mwe temumumanyi ze mumanyi Mumbuulire. Joyce Ssebuggwawo efumbirwa Ssebuggwawo era akabanja ke ekibanja kye kiyawo nze omu ku abo abaagana kitange okugula wali Mmengo naye kitange n'agamba nti omuntu ono afumbiddwa mu butawuna Ssebuggwawo ate ye muliraanwa waffe nje ajja kugulawo. We honored our father n'agulawo wali. Kati njagala Joyce Ssebuggwawo n'empisa nsiiwuufu. Omuntu Kabaka gwe yasiima n'amuwa ekitiibwa ekyo. Yamusiima ku kisanja ekyasookera ddala yali tategedde be banyona banka gye twali tutaddewo mu Buganda. Buganda yali erina banka. Teefe bank. Teefe n'erinnya mwagiwa nti linnya nalyo Teefe kati yafa. Era oyo Ssebuggwawo n'okubeera director ku radio seeyandibadde Yakyabasa. Seeyandibadde nze njogera Dr. Sava George muntu mumanyi. Oyo nno gweyogerako yali meeya Mulamba. Tontegeeza bwa meeya bwajjo kati minister. Tontegeeza bwa minister. If you have got to bobeera minister you have to refresh yourself and not the press. If you are minister you have to talk, you have to live in a mature way. Nze namukubira ku TV ne ku radios ng'agamba nti kaakati Museveni aguze ettaka agenda kuzimbira abataka. Yaligula n'obuwumbi 9. Mbw agenda kuzimbira abataka we banaabeera. Ne mukubira ku radio ne mugamba nti omutwe mubisi. Ogwani. Ogwe Ssebuggwawo, Joyce Ssebuggwawo. Ngenda maaso. Kubanga. Naye obwenda ogenda kungobya Mmengo. Bulange yaani. Bulange yaani. Y'Abaganda ne. Y'Abaganda. Abaganda be baani. Yenze naawe. Be bakulu b'ebika. Bulange y'abakulu b'abika. Abakulu b'ebika si be bataka. Anti be bataka. Be bagenze ne Namibia. Sooka olinde. Okay. Bulange y'abakulu b'abika. Era omulyango bw'oba oyingira osangako ebika byabwe. Era weebiri wali wonna. Kaakati bw'obeera ng'olina omutwe oyinza otugamba nti gulizimbira abataka Bulange. Eryo Juwaani. Joyce Ssebuggwawo terutegeeza bagenda kugiwa. Nkufuna. Otegedde. Is it a mature brain or something waliwo kyoba olaki ng'okutegeera?
kubanga abasinga obungi obwongo bwabwe buli prison in order to get money in State House. Nete kijjawo kuba nti mukyala Ssebuggwawo akoledde bingi Mmengo. Talina kyakoze. Naye kati gwe Mmengo osiimye yaani? Ekyo si kyakaakati. Nja kukyogerako. Ndi ku Ssebuggwawo. Ssebuggwawo Kasubi. Otegete? KCC agaba ebyapa eby'ettaka. Abatwe bayingira Kasubi balina ebyapa ebya Nankani. Ngenda okugira nga ngamba bazzukulu ba Buganda Kasubi ayingira nga balita bakyayinza bavusimbye n'amayumba gaabwe. Obuzibu olina byotamalayo. Ebyapa bya Nankani kiki? Ebyapa by'ettaka. Okay. Babirina. Bazimbye n'amayumba gaabwe gasinga eno gye tuli. Okiraba? Yes. KCC abagabye ettaka. Kasubi munda. Sapota Ssebuggwawo Minister Mmengo. Otegedde w'abakyala. Yes. Kaakati kyetwakola ne mbagamba abazzukulu ba Buganda tukunaakola tutya. Abazzukulu ba Buganda ne tugamba nti omuzzukulu tavuva ku mabega ga jjajjaawe. Ne tugenda omukulu w'ekikoomu Haji Kamulike n'atuwa ku mugamba nti mpa ku ssente. Ng'ani gwawa ssente? Nze. Kati ku ssente wali omu... Anti twali tutandika Buganda nga Buganda ate tulina ssente. Awo mutandika bulandisi Buganda? Buganda ye teyimiridde. Ate yalina ofisi mulimu alimu magye mu Bulange. Nga nkambi y'amagye. Ng'Abaganda era kankutegeeza olukiiko lwaffe. Nze nnyini bw'oba oyagala okulifaalinga buuza Kennedy Kyamuzi. The man. Otegedde? Twalumba Mayanja Nkanji. Sibugenze ku Mayanja Nkanji mpozi mu Buganda gwani. Mayanja Nkanji teyaliko Katikkiro. Sooka olinde. Mayanja Nkanji gwani. Tinze Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda omanyi nti abeera n'eddamula. Nti ani amulina tinze. Ne tugamba Kennedy Kyamuzi ajja kukutegeeza. Ted Nasozi, nze, ne gundi Sekitya. Haji Sekitya waliwo e Bukoto. Tumugamba oyinza okutuviira mu office ku Nkuruma Road. Ani gwe mugoba Katikkiro? Tugoba Mayanja Nkanji. Nandi yali Katikkiro ebiseera. Anti amaze okukkiriza nti ye Katikkiro wa Buganda. Ne tumugamba nti olinaddamula nti ye tukola ebintu mu magezi mu machuwa we. Tumugamba please out from this office. Mumugamba mu office yaki? Yabwa Katikkiro? Yalina office y'obwalooya. Okay. Ku Nkuruma Road. Nga Kennedy Kyamuzi kankulete goyinza okulaba amangu. Nga naye mwali. Okiraba? Goyinza okulaba. Tumugamba oyinza okuva mu office eno n'otuwa ebisumuluzo. Tumulumba abazzukulu ba Buganda. Ne Katimbo ng'akyalota nafuna group nga Nkambwe Ted Nasozi nga tuli bakambwe. N'agamba nti bwegubadde nti kaakati oba wali Katikkiro wa Buganda luno lwe lukiiko lwa Buganda. Olukiiko ne lutandika otutuula. Gwe genda gy'onootwala obwalooya bwo out. So office ye ne mugiwamba? Ne tugiwamba. Kyenvudde ndifaalinga ku Kennedy Kyamuzi. Bulange nga waliwo magye. Magye. Mwabalwana amagye okuva mu Bulange? Naddala nze. Lwaki bakusenza luti? Ebyo sinaayo kubituukako. Onoobituukako? Nja kubituukako abantu tetubojja nswa. Tubawe ene machuwa we. Ya. Kwegamba Nkanji n'afuluma office. Neteekamu olukiiko lwa Buganda.
Nenga toyinza kwogera Buganda. Toyinza kwogera Luganda. Niwa Lusimbi atugobye twagala okutambulira mu kibiina kya Buganda. Olulimi Oluganda n'agamba nti bujja kukyonoona. Ani oyo Jebi? Walusimbi nga tannafa. Makerere professor. Okay. Otegedde atugobye. Nga si kyangu okwogera ku Luganda. Kyetwava tugamba tukozesa akakodyo ne tugamba Oluganda lugamba lutya. Oluganda lugamba nti omuzzukulu tava ku mabega g'abajjajjaabe. Simuleta njikwatireko. Kale. Omuzzukulu tava ku ki? Ku bajjajjaabe. Akati ne tuliyita olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda. So nga munda lutiisa olukiiko lwaki lwa Buganda. Kabaka alumanyiiko. Bwe tuba tulwana ebyo Kabaka muteeke bbali. Sina kwogera Kabaka njogera Buganda. Buganda efugwa baki. Olukiiko lwe lufuga. Olukiiko lubeeramu baki? Abaganda. Abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda be baani? Bambuulire. Abantu ba Buganda be basajja. Be baki? Basajja. Ate abakyala. Nkugambye. Eyo tuyinza kugendayo nnyo tuligendayo ku pulogulamu enjala zijja. Si kirungi kubuuka. Anti sebuuse. Abasajja. Katonda bye yatonda ensi eno. Tiyatonda bakyala. Oli mutuufu. Nkuwulira. Yatonda musajja. Naddira omukyala n'amugya mu musajja. Omusajja, omukazi ava mu musajja. So kati bw'ogamba nti abantu b'Obuganda be basajja. N'omukyala abeeramu. Man needs surroundings. SST. Naye ate waliwo ekibonerezo Katonda kiyawa omusajja. Olw'okubanga owulidde ekigambo kya mukazi wo ensi ekolamiddwa ku lulwo. It is indicated in Bible in very Quran. Olw'okubanga owulidde ekigambo ky'omusajja kyova oyitibwa the head of the family. Kyava omukyala tazaala mwana wa kika kye. Nkuwulira. Omukyala omwana gwazaala abeera wa kika kye. Aba wa kika kya musajja. Era kyova olaba nga senga bino bizibu nnyo pampologwamu. Mbuulira gwe tofaayo. Omusajja obeera ane mature brain omuntu okugamba nti omusajja ayenze. Omusajja tayenda. Omusajja tayenda. Gweddira lugavu. Neddira nkima. Kale kanjogere ku nkima. Kale gweddira nkima. Buli mwana gwozaala mu bakazi 8 baba bankima. Ate gwayenda aluwa. Nakitasamba baddaye. Ate ombuulidde ako. Abaana abazaala mu bakazi 8 mulimu wekkobe. Bankima. Ate wayenderawa. Oba toyenze. Omukazi yayenda. Yazaala nti olina muzaala mu nkima, olina muzaala mu kkobe, olina muzaala mu whatever. Musajja tayenda. Kati tugenda simbula embalaasi. So kati njaga tudde wali ku nsonga ya w'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo. Joyce Ssebugwawo. Okutwala abataka. Kuba bino byonna bivuddemu ye. Joyce Ssebugwawo. Simanyi alina oba afaanana atya, simumanyi. Ye ate ogambye omumanyi. Simumanyi kubanga enfaanana ye ne byazaakola mu nsi byannema okumutegeera.
Eno egolaba. Tomundaga nze mumanyi nebba buli kimu kyonna kyonna kitegeera ali ku ttaka lya kitange wali era nze nali omuwoba abo nganya okugula wali wa kitange waba yagula otali ku ttaka lya kitaawo avaawo kwegamba kulukaba kanja gatoyinza okukolerako bintu bifanaganako bwebiti so kati njagala tudde ku bataka bano sebugwawo nakugambye mbulya gwoyita naye nkubulira empisa zo bwe bayita ne sebugwawo obwongo baba tebalina manyi nti ebyogera ogenda kundeetera ebizibu ate tebammanyi nze waliwo atammanyi Museveni atantegeera tukyali ku sebugwawo oba oyagala okummanyi genda obuuze gundi Wini Byanyima nga tuli mu State House Ken Lukyamuzi uyo mubuuze mama wange Elizabeth Bagaya ugenda omubuuze ate mbyogera ku TV ne ku radio nze I don't want pleasing words kubanga kakati mu ggwanga lyange ng'ateekamu ebyokubanga nfuneyo kwa ssente awo mba nkontribute nze eggwanga ate nze nakulya mikono gya Muteesa. Okay, njagala tudde ku bataka abataka olw'okubanga bakolaganye n'omuntu omukyamu era kirava nkoge n'olwekyo bw'okolagana n'omuntu omukyamu era obeera mukyamu otegedde gwe naatera okukuba tteke kyebava bagamba mbuulya gw'oyita naye kuwulira empisa zo kati bw'oyita mukyala Sebugwawo obeera wa mpisa nvundu mukyala Sebugwawo katumuveeko kaakati kwegamba mukyala Sebugwawo namugamba ku TV ne ku radio obuyinza obujjawa obutwala abataka wa president what is your role in Buganda era bataka bangeri ki bwe yagira twalumba omukulu w'abataka nga talina knowledge yonna nali ngenda kumuvumirayo otegedde yes abataka nolondamu eryo frebu sente yalondamu bulonzi abalala tebagenda era nabano bwe batyo bali kubanga bakola mbulya gw'oyita naye kye nakugambye bano abagenze nakugamba ku programu eri nti bajja kudda ng'ogusima ebbumba gwe gubeera gutya ate bodira omugole osima ebbumba gujja mukalu tegulina kyegudda nawe bwe bakomyewo ate walimba bwe bakomyewo ate nga bekweka mpolampola bazze because of their brain tebamanyina kye bayita bataka omutaka mu Buganda ku kabaka wakuna ani asooka ani owokubiri ani owokusatu oyagala nkutegeezeewo kabaka bw'aba agenza okufuuka kabaka otegedde abalangira bonna we bali tubateeka mu kkomera